Kikoka ebyokulonda kakakasa General Emmanuel Rashande okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Remiyaga oluvannyuma lw'okusuula mu kaseera okw'emulugunya kwa Theodore Ssekikubo ku buyigirize bwa Rashande n'emikono gye yaleeta eri akakiiko ak'ebyokulonda. Theodore Ssekikubo yasigala tamatidde era bwe yafuna ensala eno okuva mu kakiiko k'ebyokulonda n'addukira mu kkooti enkulu e Masaka okujulira ku nsalawo ey'akakiiko kano. Bannamateeka ba Ssekikubo nga bakulembeddwamu Caleb Arak n'abalala beewuunyizza akulira abalamuzi okutuuka okuyita omusango guno okuwulirwa e Kampala era okwemulugunya kuno bakubuulidde omulamuzi Joyce Wamala. On our letter of protest and on the application before we handle this appeal, my lord. Kooti ebadde ekubyeko abantu okuva e Sembabule kyokka nga General Rashande tabaddewo mu kooti. Bannamateeka bano babuulidde kooti nga bwe baagala kooti okutunula mu nsonga yaabwe gye baasaba okulopa omusango guno newankubadde ng'obudde bwaggwayo. So in the situation, my lord, that application was not, we are waiting for a date for it, and it would have been tidy if it was disposed of first. Munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda Eric Sabiti awakanyizza kino n'agamba nti bano balimba balina obudde ne batabukozesa. That before that application is entertained or had, there is no petition or there is an appeal for it. Indeed, I joined counsel for the applicant to need guidance and also felt that that application should be first determined before we entertain the appeal. Because it's the only gate pass. Omulamuzi wano wateereddewo olunaku olw'enkya oludda oluwawabirwa okwanukula ensonga Ssekikubo ze yeemulugunyaako bakomewo nga 5 omwezi ogujja kooti ewe ensala ku nsonga eno. Mu kwogerako ne bannamateeka ba Ssekikubo bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kaalwawo okubawa ensala eno ensonga lwaki basabye kooti ebabeerere ya kisa bongere ku budde. Bagende bagiddemu bafayiringe ekyokuddamu kwabwe then tukomere ennaku z'omwezi 5 kooti ewa okusalawo kwayo ku application yaffe egenda okutuyamba kuwuliriza apiiri yaffe electoral commission gyatulira decision yayo netuwa obudde nga bumaze okuyita. Tulindiridde omulamuzi akawaŋŋamule nti mu 1981 ne 82 waliwo UPDF ng'ate ffenna tumanyi nti amagye agaaliwo gaali ga UNRA. Kati ye Rwashande ate certificate yagamba yafuna certificate ye mu 81 ng'ate ffenna tumanyi nti kwolwo yali UNRA. UPDF emala kujja mu 1995 yatuula ku musango gwe yalina okufayiringa within time n'atuula nagwo ng'ensala girina kekye tugamba kati tuwaliwo omusango wano kyeko terina okusala oba omusango bwegere oba tugulire. Theodore Ssekikubo atabukidde akakiiko k'ebyokulonda n'ategeeza nti kasussizza vulugu mu byokulonda kubanga yandibadde ateekateeka okulonda okuw'obwenkanya n'emirembe ate aleeta vulugu mu kulonda kwa bonna. Kwe kulaba nga tuli walo twandibadde tuli mu kalulu ebya Rwashande nga byaggwa dda naye yeesibye empina azina afuuwa abalabi agamba nti nno Rwashande ye mulungi alina ebisaanyizo walukagga ye aveemu ate nga walukagga ye asingira wala walukagga yatula senior 4 Rwashande ne Piero itagirina yagwa ekinuuka mu 7.5 asabye omulamuzi okuwulira mu bwangu omusango guno kubanga abantu b'e Sembabule baagala bwenkanya. Tujja kugoberera obwenkanya okutuusa nga tufuna n'omulamuzi ali mu musango gwaffe guno agumanye nti no si mutono abantu gubatuluzizza endali abantu gubogezezza ebirimi n'abaali abalamuzi abakulu obalaba basituka bagwa byabakama asituka bwagwa. Justin Birungi Kayembe ne Moses Junju, BBS Telefaina, Gambuze.